MC bamemba ba parliament wabula kyabaki ebigambo biyinza okubeera nga bingi naye gwe wooli omanya nti kino ekibiina ky'abantu era buli ttaffaali likola ki yensonga lwaki mwenna twabayise ne tugamba katutandike ne fundraising esobola okututwala mu campaign ya 2026. People power, our power, NUP everywhere. We want the vigor. NUP everywhere. You see, we are twins looking for the money, so bring the money like twins. If you have 10,000, make it 20. Name it Saje Young speed. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. People power! Our power! I am feeling the Lord coming here. And because I don't want to disintegrate to get money, let me bring another person who's closer to God. Very educated, smart, he knows everything. He's your Secretary General. Ladies and gentlemen, put your hands together. Put your hands together. Banakampala lesinyo kusuti bunoba ya hujja wakanga mumsajja wambala ali Malaysia. Tamunoonyerezako oba ekituufu. People power. Our power. Mr. President, Deputy President, Lope, and other leaders, muna bakulembeze abali wano olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero omulamu atukumanyi. Omulamu gwaki? Tetwagala kukola ki? Basaba n'abanyabo, mpengedde omukisa okwogerako gye muli. I'll try to mix the languages. I know we have an international audience following us. My duty is really to talk about the need and why we are here. No lwasonga bbiri ezisinga, of course zonna zonna nga zeekuusa fundraising, naye okusingira ddala okurespondinga to okumala emyaka 4 abantu abadde batuukirira abantu ab'enjawulo nga batubuuza tukoze ki ocontributinga ssente eri ekibiina kyaffe. So mujjukira bulungi nnyo bwe twa unveilinga lino ettaka nga tetunazimba, abantu bangi nnyo baavaayo bitinga kulaba nga tuteekawo kino ekitebe. Naye National Unity Platform obukulembeze ne busalawo nti nedda ekiseera kyali tekinakola ki tekinatuuka. Although many people wanted to contribute towards the establishment of this secretariat of the headquarters of the National Unity Platform, it was decided that we delay to open the fundraising, decided to use the available resources to set up this structure and everything that is here, and the other work that we've been doing. So basewo ne banyabo ekiseera kikoze ki kituuse kikaka tugenda mu campaign, naye abantu omulimu gwange gwa kubannyonnyola lwaki twetaaga ssente eza campaign. So tulina okubeera ne campaign secretariat. Campaign secretariat eyo eba yeetaaga cooperatinga okulaba nga emirimu